wekire kibanda kijinza gana blessings katonda abirimu yaman nenga nsanyuse nnyo okulaba nange nsanyuse nnyo okusanga ng'okyali mulamu nnyo era ng'okyayogera era ojja kubeerawo paka kulasi wano wokka we wali ennooma kwana eno nenga bwolaba bweniga nebbali bwabo bagamentu wano bankoma nnyo okunokuna ngagenda bambejja naye nga nja kuwafira sanyusa nnyo mwana rasita sanyusa nnyo nayirinda kugenda mwana bandeetedde ekikuta 5 twandikiriddemukko nobadde gamba anti nanti afunewo ekasiba funawo kasiba kansoke nange mbalaba bakristo buli ekiba n'entandikwa kiba n'enkomerero ennyindo bw'oginyigiriza ennyo ogireeta omusaayi era agoba musajja munne alekamu ezinamuzza kakati nno ye ssaawa General Museveni ebigambo bimaze okubeera nga bimwonoonekera lunaku olw'eggulo nakkolera akatambi oluvannyuma lwa poliisi okuvaayo nerumba pulezidenti Kyagulanyi Ssentamu Mitembo ne bamutuusaako obulabe amawanga omuli Bungereza gano go gaalayidde ne gagamba nti ku kyegalabye dikiteeta wano mu East Africa amayidwa nga General Paul Kagame kw'ossa General Museveni balina okubeera nga bamaamula ku ntebe naddala mwami Museveni kaakati olunaku olwaleero General Museveni asinzidde mu kibuga Kampala n'akakasa ensi eno nti obululu obwaggwa 221 oba 221 omusajja ono nti baamubba obululu nti era yamubba obululu yali National Unity Platform kyannaku nnyo omusajja ng'ono okuvaamu ebigambo nga bino ebyewunyisiza ensi eno wabula njagala okimanye nti bukya kwesimbawo kutandika mu ggwanga Uganda tewali muntu n'omu yali avuddeyo n'amatira nti mwami Museveni tabbye kalulu era okuva mu myaka gyonna gye buzze bubanga lwa mmindi mwami Museveni azabba obululu okusinziira ku Dr. Kano Kizza Besigye ono agamba nti Museveni yanziba nnyo obululu kakati olunaku olwaleero Museveni agamba nti ye tabbangako kalulu wabula ate aba National Unity Platform be baamubba akalulu sigenda kusooka kulandagga njaga nnyo tusooka tuwulira akatambi kano bwe tukavaamu kaakati nkubuulire ebigambo ebituufu byennyini lwaki mwami Museveni avuddeyo ne yeekaza lwaki General Museveni ebigambo bimukalidde ku matama n'atuuka okubeera nga ebigambo abikyusa n'abifuula kifuula nnenge kyokka nga ye kennyini akimanyi nti okubba obululu naye yavaayo n'akakasa ensi eno n'agamba NRM nga tesazeewo muntu awangula ne bw'okola eddagala tosobola kubeera nga owangula kaakati nno vidiyo sooka ogiwe ekigalo kubanga obubaka buno bwanjawulo nnyo kyetaaga buli munnayuganda yenna gy'ali mu nsi yonna asobole okubeera ng'ategeera ebigambo bino ebivudde mu kamwa ka General Museveni ono nga Mami Kyagulanyi alumiriza nti yabba bubbi kalulu okutuula mu ntebe kansimbule bwe nti sooka owulira akatambi kano bwe tuvaayo mukwano gwange mpuliriza olwaleero muliro ndina omusajja amanyiddwa nga omulongo waswa omuluutansozi tutambuze bwetti Yoweri Kaguta Museveni agamba nti lwakusirika naye akimanyi bulungi nti ekibiina ekimuvuganya ki National Unity Platform oba NUP kyenyigira mu kubba akalulu k'obwa president mu kalulu ka bonna akaliwo mu 2021. Museveni agamba nti alina obujulizi obukakasa nti ddala NUP obululu bwe yafuna kuliko akakadde kalamba tebwali bwa balonzi baabwe era buno babba bubbe. Bino omukulu agamba nti biyinza okuba nga byava ku bunafu bw'amateeka agakkiriza abantu okulonda emirundi egisukka mu gumu singa ebyuma kwe balondera biba bifunye obuzibu. Museveni okwogera bino abadde ali mu kuggalawo omwoleso gw'amagye ogubadde wali e Munyonyo. Omusasi waffe abaddeyo kabiyongere okubitulambululira. Mu kalulu k'obwa pulezidenti aka 2021 eyakwatira ekibiina ki National Unity Platform bendera Robert Kyagulanyi Ssentamu kakomekkerera akutte kyakubiri. NUP everywhere. Yoweri Museveni ye yalangirirwa nti akawuuse buva n'obululu obukadde 6 n'obugwamu era nga yafuna ebitundu 58 ku buli 100. Kyagulanyi yaggwera mbululu obukadde 3,63 n'obugwamu awo nga bye bitundu 35 ku buli 100 bye yafuna. Kyokka ne we butuukidde olwaleero nga mwami Museveni akyalumiriza nti NUP eno yamukwata mu nsawo n'enyakula akalulu ke. I have now got all the evidence that in the last election NUP cheated by 1 million votes. I have the facts. NUP can take me to court, and the same 7 has falsely accused them.
bw'ogattagattamu awo kiba kitegeeza nti Kyagulanyi ono yaweebwa obululu obukadde 2,60,000 nga tabutuuyanidde. Museveni alowooza nti amateeka g'ebyokulonda agaliwo amanafu ge gaaviirako abantu okuddiŋŋana okulonda naddala olw'enkola ey'okkakasa abalonzi mu nkola endigito eyatuumibwa electronic voting system. The mistake was in the law. The law must be amended. The law must provide that if the machine doesn't work, you suspend the elections. Forget. Affe tuva okumaliriza olunaku olwaleero nkugambye nti omuntu alinga nnawo oluvuye nnyini yeefuula era ne nkugamba nti omuntu butwa bwennyini ekisolo kye bayita omuntu. General Museveni ono bwe yali ajja mu ntebe y'eggwanga Uganda yakakasa n'agamba nti abakulembeze abasse Africa be babeesiba mu buyinza ne babugaaniramu nga tebaagala bannaabwe balala kukulembera ku ggwanga. Kaakati nno ono akunukiriza emyaka 40 nga bye yayogera yabyerabira dda era yeefuula dda. Kaakati omuntu nkugambye omuntu muzibu ddala ne gw'oyita munno kennyini ebigambo byayogedde olwaleero akutta. Njagala nnyo olabire ku babaka aba National Unity Platform abajja bonna nga beesomye era nga bambadde obukofiira obumyufu era nga beekulubeesiza ku President Kyagulanyi Ssentamu Mitembo. Kaakati bangi baamulyamu dda olukwe era nga bali ku kkala ndala nnyo bali mu NRM. Kaakati nno Mwami Museveni yaduumira amagye agaalondanga obululu era agaakuumanga obululu era agakuba bannayuganda emiggo mu kalulu ka 2021 ne gatuuka n'okutta abantu era ng'ono yakakasa nti abantu abasoba 50 kituufu gavumenti ye yabatta mu kalulu akaaliwo 2021. Kaakati ono agamba nti bwe baamala okutta abantu ate ne bamubba akalulu era Mwami Museveni yalonda abakuuma obululu, yalonda ababubala era yalonda abalangirira era amakooti gye tuddukira okuwaaba emisango nga tubbiddwa ono bano yabalonda baabalamuzi bennyini ababeerayo. Kaakati wano wogambira mbuno baamubba akalulu 1 million era nakkiriza ng'ekyewuunyisa kiri nti oba Nuupu yabba oba teyabba obuwanguzi bwayo tebwatwalibwa nga kikulu kubanga Nuupu si eri mu ntebe. Singa Nuupu yali ebbe n'etuula mu ntebe abo bigambo nandibulidde. Wabula nga tonnaba kubeera nga weewuunya General Museveni n'omuntu akuliranye mwewuunye nnyo ng'otandikira ku babaka bano aba parliament abaatulyamu olukwe. Henry Mayanja ono musajja mukugu nnyo mu kuyiya ennyimba era musajja ono akola nnyo ku mikolo. Wulira akantu kano katono nnyo bannange otya ensi ojja kutya abantu nga mu bantu b'olina okutya mulimu ne General Museveni. Like a piece, some talent. Twandibadde tugenda mu maaso naye kituuse mabega. Uganda yakula bulungi nga yesimbisa nayo obuzibu. Twandibadde tugenda mu maaso naye kituuse mabega. Eno Uganda yakula bulungi nga yesimbisa nayo obuzibu. Uganda egenda bantu bangi bakaba abayimbi tukaba Banakatemba bakaba Zamalena yabakaba Nelake pisi bakaba Mukama kirabika wanyika na echensaba sasirensi Enkone piti na bukumpanya musheno simanyirwe bikwa Nga bangi bakaba basinda bawoloma tebalina buyambi Arwemise bamubeba kidde bisawo na bisawo ebyensimbi munju Sente zengudo Zisi baba mafia bazibayo Ezikula eddagala zibayo bamafia bazibayo Okusoma mawulire kubibanja bangi nga bagobeddwa Abavubi bakubibwa bafiirwa kiroma mbya misana N'olumu basibibwa mu makomera ewatali musango Twandibadde tugenda mu maaso naye kituuse mabega Uganda yakula bulungi nga yesimbisa nayo obuzibu Twandibadde tugenda mu maaso naye kituuse mabega Eno Uganda yakula bulungi nga yesimbisa nayo obuzibu Nze wentabulira nga tolina bangi baseka bangi bageya ate woofuna bangi balumwa Ekinuma mikwano gyange n'abamu baganda bange ebankuba enkokolate banga bapangulula zinga bazingulula zimba bazimbulula tebanjagaliza emisingise onzito nsitira bwerere okuvuma nvumira bwerere
onyigira bwerere ebijikongola bonzito nzitira bwerere okunvumavumira bwerere okunyigira bwerere ebijikongola bandibadde tugenda mu maaso naye kituuse mabega Uganda yakula bulungi nga yesimbisa nayo obuzibu bandibadde tugenda mu maaso naye kituuse mabega eno Uganda yakula bulungi nga yesimbisa nayo obuzibu twenenye tukyuse nebitulwanya munsi biggwayo kyensaba tukyuse twabisanga weera tubyekawo sente ziggwawo bulamu buggwawo bakazi baggwawo yazitulekawo sente ziggwawo bulamu buggwawo bakazi baggwawo yazitulekawo Divine Mercy. Omulongo waso omuluuta nsozi bw'obanga oli bweru w'amayanja oba mitala w'amayanja ng'olina embeera yakuzitowerera mugezeeko sijja kunnyonnyola nnyo ekyo mbeera nkibagamba enkya n'eggulo kaakati mukwano gwange mpuliriza omaze okutegeera nti ekisolo kye bayita omuntu si muntu ekisolo kye bayita omuntu akwefulira essaawa yonna n'akumiza omukka omusu General Museveni byasuubiza bannayuganda beyitirivu nnyo buli lunaku olukya olutonnya ku nsi kuno era ng'ono asuubizza Uganda ensi n'eggulu okuyamba bannayuganda okubajja mu bwavu n'okubeera nga mukwano gwange ebyenjigiriza ebyobulamu byonna ono asuubiza okubeera nga abikwata kannabwala okubeera nga atuusa mu nsi ensuubize wabula mpuliriza ebigambo binene ddala kubanga General Museveni ono ate y'omu kubafuuka kyesirikidde ng'amapoliisi ab'amagye basengula bannayuganda ku byalo byabwe kwe bawangaalira bangi basenguddwa naye ne batasasulwa era bangi bagobeddwa ku mataka gaabwe ku bibanja byabwe emirimu gyabwe gyasaanawo dda era nga bangi baddadda mu byalo nga ne mu byalo gye balaga bangi baabasenda dda era babagobawo kaakati nno njagala ojjukire nnyo omusajja ono amanyiddwa nga Tugume ebigambo bye yayogera kubanga General Museveni olunaku olwaliro avuddeyo n'akawaŋŋamula n'agamba mbu ye baamubba obululu miliyoni namba aba National Unity Platform kyokka nga ffenna akalulu kaali kalaga nti keewunzise nti mwami Kyagulanyi yawangula butereevu nnyo wadde ng'ono omusajja wattu teyayina maanyi gasobola kubeera nga gamulangirira kati Tugume agamba bino byonna mwami Museveni byava okwogera Tugume yabyogerako dda n'agamba nti ng'ojjewo n'okubba obululu waliwo enteekateeka General Museveni gy'ateekateeka ne mutabani we bano baagala okwewamba nga bw'olaba bwe baakikola e Zimbabwe mwami Mugabe ono amagye bwe gaamuwamba kaakati essaawa yonna wowulira nga bakugamba nti amagye gawambye General Museveni tolowooza nti kipya bino byonna biteeketeeke biri mu pulaani ono mbu General Muhoozi mutabani we yeefuula amuwambye ng'amugamba okaddiye nnyo va ku ntebe naye nga bino byonna biri mu pulaani bigambo bino byayita dda byalikokko naye njagala osooka obiwulire kubanga nyina ensonga lwaki mbikomezzaawo okusinziira ku mwami Museveni ebigambo byayogedde nti baamubba akalulu kakati bw'oba temumanyi bino ebigenda mu maaso ebigenda mu maaso bingi ebigenda mu maaso bingi waliwo ebigenda mu maaso abantu baagala kwewamba amagye gaagala kuwamba gagala kuwamba si kumuwamba nti gamuwambye mu bubi naye bateesa kibebwe nga bwe gakola Robert Mugabe kaakati ate aganye ensonga eyaleese obuzibu ye General Kahindo Tafiire yareese obuzibu agamba nti temuwamba musigale ku mateeka tugendere ku mateeka era Kahindo Tafiire katakyali makambugu ne President Museveni ekiri munda tuleeta bya munda kati ye anti ye kakati ye yaweddeko anti yakirabye nti aweddeko bano abasajja abali b'enguzi toyinza balwanyisa bwotyo n'osigala yakitegedde nti bo bagenda mukola ki kubanga bano bamawanda n'abalala balina abantu abalidde enguzi be bamanyi abasinga bo ze balidde naye nga bakyali mu gavumenti babaleseeyo nga bali mu magye bali mu poliisi bali mu parliamenti bali mu gavumenti naye President Museveni abamanyi naye tabakwatanga nako kakati bawanda muliro bali eri bawanda bagamba nti bawanda muliro bakireeta kakati ate bano abasigadde wano bagamba nabo bayinza okubakola kye bakoze bamawanda kakati nabo bawanda nze nkugambye Anita Among ne General Tafiire bakibaddemu abaana bategese abaana 10 bagende 10 nenga buli mwana aweereddwa kasente ane aziba wadde zavudde kuki security tubuulire
Anita tatia mukama wa president tamumanyiti president Museveni muyekera kakati kino ekyabaddewo nti abaana singa beekarakasiza ne batuuka wali kakati nno wowuliranga ebigambo nga bakugamba olunaku nga lukedde nti amagye geekozeemu omulimo ne gawamba General Museveni ampuliriza tolowoozanga nti kigudde bugwi bino byonna byali mu pulaani omusajja tugume amaze n'ayasanguza ebyama era amaze n'abyogera kakati nno abasibe aba National Unity Platform nga President Kyagulanyi Ssentamu Mitembo bwe yavuddeyo n'akakasa ensi eno n'agamba nti bano babadde beekyaye basajja battu okuvaayo okukkiriza emisango gye babajwetekako oba gye babateekako egy'okubeera nti baalya mu nsi olukwe baasangibwa n'ebimundu ebikolerere ebintu ebikola bbomu amasasi n'ebirala ebigwa mu kkowe ebyo ebyamagye ono pulezidenti agamba nti basajja battu babadde bakooye okwewoba mu kkooti era nga bangi twabalaba beekalakaasa nako ntukooye okutuleeta mu kkooti oba mutusalire kye mutulanga kiri ekintu kimu bya bufuzi kuwagira Kyagulanyi kaakati bano baavudde ne beefulira mu kiti enga embazzi ne baga nti ekyamazima emisango twagizza naye nga kino kyonna ababaka ba paliamenti naddala batuufu abo abali kudda oluvuganya gavumenti bagamba nti bino byonna abasajja okuvayo ne bakkiriza okuyimbula okuva mu kkomera babibakase ne baga nti bwe mutakkiriza tewali muntu n'omu agenda kubeeyimirira ne bwe mulireeta ababaka ba paliamenti ne bwe mulireeta bazadde bammwe ne bwe mulireeta wano baminisita kamuleete Jesus teri agenda kubeera nga abeeyimirira mugenda kuvundira mu kkomera lino era mugenda kubeera eno emirambo gyammwe n'abantu bammwe tebaligiziikako kaakati nno omubaka amayiddwa nga Goleti Namugga ono nga iwe Mawogola avuddeyo n'atangaza ku nsonga eno n'aleeta bwino omukakafu omuzito ddala era nga minisita abaddewo wano asigadde anyeenya mutwe abasajja babakakanga ne babasindiikiriza okwogera bye bataakola okukkiriza emisango gye batazza ne babasindiikiriza mpaka ku kisenge basajja batu ne bakkiriza bano bagamba nti yabadde Balamu ye yazanye bino byonna era ng'omukyalo ono alumiriza nti Balamu n'omulimu gwe gwamulema okutegeera gw'alina okukola nga minisita kaakati ali awo aganaaga nga mpale za mukama we ezaba 7 njaganye twegatteko tukiriye omukyalo ono Mawogola Honorable Betty Omar Goleti Namugga atumalire gobe mu kibya ku nsonga zino nga ne video giwadde ekigalo ekisooka Balamu mukwano gwange era kinenyamiza nnyo Adamu njagala okugamba nti omuntu yenna kabeere bamwine akkiririza mu nfuga ey'amateeka oba ali mu kye bayita humanity enfuga ey'obuntu walaba ebigambo bya Balamu ekisooka asaasira eggwanga lino Uganda wajje liraga as of now ekyokubiri n'asaasira Balamu okuba nti akozesebwa okwogera ebyogereka n'ebitoogereka Balamu mubaka wa parliament sigwe oli abadde agamba tujja katemba mu byobukulembeze minisita bamwine yabadde agamba tujja katemba mu byobukulembeze wotunuulya minisita Balamu nekyalina okukola takitegeera kubanga njagala okutegeeza yennyini ayogedde abaana twabagira beetonde okwetonda after how many years twogera ku baana abamaze emyaka 3 mu kkomera nga baleetebwa mu makooti abamu bali mu kooti y'amagye Makindye ekirungi nze nagenda okweyimirirako abamu ku bo nga baleese bazadde baabwe mu makooti baleese bakazi baabwe babeeyimirire ne bagamba nti they are not substantial sureties Honorable Balamu nsaba omutegeeza nti mwana atu eggwanga lino bwe tunaalitambuliza mu nfuga ey'omuntu butya bw'ayagala kitukakatako mu ssemateeka era ekintu ekimu kye ngenda okumuvinga nga parliament etandise tulina eri objective around 19 duties of a citizen kitukakatako ffe nga bannansi okuuma ssemateeka waffe butiribiri nze Adamu saasoma amateeka naye nasoma ka administrative law bwe nali nsoma administrative law bansomesa ku mateeka ku articles 3 zotazannyirako number 1 article 24 respect of human dignity okuwa eddembe ly'obuntu ekitiibwa ekirala article 28 right to a fair hearing omuntu yenna alina ngaziza omusango alina eddembe okuwulirizibwa ate mu budde 29 protection of freedom of conscience expression movement religion assembly and association nti omuntu waddembe okuwagira ekibiina kyayagala bino byonna nga tubyogera Balamu obyogera kubanga obadde nnyo ku luuyi lwa gavumenti kubanga kati oli minisita saawa eno owulira nti olina n'obuyinza okugaa nti gundi awandike ekiwandika ave mu kkomera n'avaayo saawa eno you have obuyinza obwo bwonna naye nsaba okutegeeza it's going to come a time nga Balamu obuyinza obwo tokyabwina nga abalala be bali mu spaces zino ffe tusosoza okupayinga Adamu buli wootandika okutambuliza eggwanga mu nfuga eri ebweru w'amateeka that is a collapse of a country eno gye tuyita sovereign state eno gye tuyita ensi yaffe the pearl of Africa Uganda tesobola kuba pearl of Africa ng'okwata okutta abaana baali badde very productive nsaba okutegeeza eggwanga saawa eno mu makomera gonna overall tuli mu mitwalo 75,000 emitwalo 7 n'ekitundu
naye nga tulina capacity ya mitwalo 2 makomera. We are over congested by 321% overall. Nyina list jengendo kwano jajiza nyao najije mu report ya Park Central. Congestion mu makomera gonna. Yo government solution jerina kuzimba makomera malala. Tewebuza abantu bana abali mu makomera lwaki. We have so many people on remand tebaletebwa mu makoti. Koti yekwasa teina bakozi. So mbuuza nti fe abali mu bifo bino are we there tuliwo okusavinga banna Uganda oba kwewerezanga abantu. Twala akakisa kano mpa a minute. Nzaba okwebaza Honorable Kyagulanyi. N'abakulembeze bonna mu National Unity Platform emyaka 3 tomanyi kye tuyisemu as a party. Tomanyi kye tuyisemu n'ensasira families ez'abaana bano bakyala baabwe bakadde baabwe ne ba relatives abalala bonna obulumi bwe bayiseemu abaana bano si banenya kubanga bateekeddwa ku kisenge. They have been pushed against the wall. Kakati nno ffe gwaffe twasalawo okubeera nga tubuusa ensi eno ebyo byonna ebigenda mu maaso bye tulaba nga si bituufu tulina okubeera nga tubabuusa musobole okubeera nga mubitegeera. Ebyo byonna ebigenda mu maaso bye tulaba nga si bituufu tulina okubeera nga tubisaasaanya tubyongereyo ensi ebitegeere. Oba oli awo bannayuganda ffenna bwe tunaabuuka ne tufuuka bakyebuukidde tujja kubeera nga tuyamba ensi yaffe okubeera nga tugizza ku luguudo n'okubeera nga tukola ebyo ebyalema bakitaffe ebyalema bajjajjaffe kubanga bano be baayambako abasajja bano okujja mu buyinza kaakati abatufuukidde akayinja mu ngatto ng'ate bakozesa ffe bennyini naddala bannayuganda abaganda abali mu Buganda be basinga okubeera nga bakozesa. Kaakati nno omusajja amayiddwa nga lirupazo ebigambo byongedde okubeera nga bimwonoonekera. Njagala okimanyi nti omusajja ono yavaayo n'agamba nti bwe bampa ssente nziriira ddala nkuba oluseke ensimbi y'omusolo njiriira ddala kyokka ate bannayuganda mwatu ne basigala nga banjagala nga bampagira n'okumpagira kubanga mbabuulira amazima nti ensimbi yammwe gye ey'omusolo nze njirya era njiriira ddala. Kaakati no mukwano gwange ampuliza ebigambo bimwonoonekedde era omusajja ono ampuliriza akiguddeko. Njagala nnyo owulira abasajja bano nga boogera ebigambo bino. Omusajja bamufuukidde ettabbu abantu 8 mulambirira ku 10 bamuguddeko naye ampuliriza ono kyaguddeko oba oli awo ayinza obutaddamu okubeera ng'asamwasamwa n'ebigambo kubanga ono azze ayogera nnyo buli lukya nga yeefuula omutuukirivu ennyo era nga ye agamba nti ensimbi azirya naye abannayuganda bamusaasira dda. Badde njagala eno live ebere useful tuleme kukaayana bukaayana. Wuma luwola ni bw'oba bonnange kangusale. Toko sirike. Liri puzzle nkubuulira kino ensonga z'enkyukakyuka zijje mu kamwako. Sijja kuzijjamu kubandi wa Bobi Wine mwagala nnyo. Wuma lutongo ba ku Bobi Wine omulabi watandika nnyo ku mulimu. Bobi Wine. Wuma luwatandisa okutugoba ku Bobi Wine. Ekisooka olina buyinza muzijja ku Bobi Wine. Tojjaako kisekango yogera Bobi Wine si yesikirwago kalinganga. Bobi Wine yesikirwago. Muleke kiseka mugambe ensonga ze. Musirika umalo ayogere bana ite muyita kinga. Niwefuula mugezi nnyo wano. Ffe tuli bafala naffe. Nze nkulidde mu ghetto manyi kye bayita okwekangabiriza. Wuma lwolimba togenda kunzitira mu firimu Wuma. Ototandise kumpayiriza kuba kivulu kyo n'ekivulu kyo nabitegedde jjo. Mbwata ani mbuze nkuba ekivulu kyo wano. Naakwogeddeko ku nsonga za wano. Kyogamba n'empuuga yali akola kivulu wano. N'Abedi Bwanika yali akola kivulu wano. Mwana buno obusajja mwana. Mbwatenze bampadde sente nkube ekivulu kyo. Bwekyobomanya ensonga z'enkyukakyuka in fact gwe tetulina nakuleka kana akasajja nakafu nnyo mwana tetulina nakawa chansi kani mwana tulina kuba paka kuwulira bubi tugenda kuba paka ku ttaka tasobola bivaamu kuba ali ku mulimu tozawuma lwekitegedde anti Robert atugambye agenda tufiirako Paso ogenda tufiirako tugenda kufiirako nze nkukakasa katutunke Lilian nitunka naffe tutunke gwe toyogera mu abaana abawala mwogera kiwano ebyeki Lilian tugenda kufiirako naganye okukakanya abateesa wano bayite abawala fetatamusera igweno n'okukujjukiza muwampadde sente ekivulu kyabwe mwana kale bululi obusajja bwe buti mwana
Lili pazo kyalina okula yeetonde umaluze nga kyekisinga okola negative comment ku nsonga z'ekyo lwaki omukaka okwetonda gwe wamukasa okubyogera byayogedde nawe totutambuleke ukawulidde bwe katandise mumalu tosobola tonzijo mwana mubeere bulungi Magala kujjako nga kebulankalanya bw'ensonga eri wakati wa Umaru nako. Umaru tovaako lwansonga kala kusajja tekakujjako tokakkiriza kujjako. Sikye nabagambye. Sikye nabagambye. Kagezaako okupeyitinga ekifaananyi ky'ensonga eri pasono kakijja ku kinene ggwanga. Wepazo togenda kwata nsonga za ggwanga oziteeko ba tezikoma ku Umaru ate tezikoma ku kuba struggle si Bobi Wine osobola kukyusaani gwe ensonga za ggwanga ayogeranga munnauganda Kiseka akagambye weesonyiwa ensonga z'eggwanga musisobola kitegeeza kale ku mulimu bobikagobamu kaba tekagenda nga lwaki takkirizibwa kwogera yesi munnauganda Nini paso genda tunja tetulina kyetufirwa agambe tolina kyofirwa naye tugenda kufa naawe olaba ekiseka olaba akasajja ako kasetingako King Saha ne kamuletera Godfather ako omanyi kyekakola kagana okugyako Godfather ne kajjako live akakasajja kajuguddwako namusenkubembe kafunyo ne kagana nekagana navaako nekajjako live kaleeta kigodfather nekifuma King Saha kikakiremezzaako mwana aka kasajja namwe genda okole live oyasamire gwe kano kaliriyani totwasamiramu mu nsonga z'eggwanga ogenda kutunka nawe osaaga Kiseka gwe yasamira ali mu South Africa asula bulungi gwe serebo osula musinga oli mukagenda kawunyira agambye owulidde kyokagambye ekyo kibadde simple ensonga z'eggwanga lekera uzikoleramu comedy mbuzi sisobola zivaako ngoba ku Kyagulanyi kati Kyagulanyi n'eggwanga tetubyawula tubadde twogera ku nsonga za ggwanga ongoba ku Kyagulanyi bakagobye ku nsonga za ggwanga ne kaleeta kigodfather ne kivuma King Saha ng'agamba ekisajja kijjeeko nga kagaanye ekisajja kijjeeko ne katugamba nze sirina gwengwa leero kakera nekawagerere kakera nekawano kupravite kapitene kakula statement egamba nti ffe bennyini ffe abeeteeka mu bintu byabwe tuve mu bintu byabwe naye nga mwani abasinga teri kukaleka tugenda kufa nawe mpazi wagaikukaleka ako kawanko nga tukaleka nga bwe twalekaani eri kukaleka tusimbudde olabye nabagambye wano Umaru nti kagezaako painting ekifaananyi nti isu eri wakati wonako omanyi bati kakute gundi kali wano kalaga abantu nti ko kalina personal issues ne Umaru katusa n'okuleeta ensonga z'ekivulu nti bakusasudde kagala okulaga munze kivulu ensonga teri ku Umaru ogenda kumanya nti ffenna tuli bannayuganda mpozi ng'oli mukongo kakati nno bannayuganda basigala bakutereka oba oli luddawa oba oyogedde ki nga bwe nva okukolera akatambi naye nkuleetera ebigambo fulufiga bye yayogeranga ng'ono akyalimu ensa era ng'akyategeera nti ensi Uganda bingi byebulamu oba oliawo ebyetaaga okukyusa okuzza ku mulembe kaakati nno omukyalo ono akatambi nga kuleetedde wabula ne byayogera ennaku zino okwata ku mumwa ne weebuuza ono baamuliisa ki tetukiwa abaana baffe oba oliawo kaakati nno n'omusajja ono lirupazo olunaku olwaleero yamaze n'akagwako byazze nga asamwasamwa ati nze nkuba oluseke ndya mu NRM kyokka nga n'abanuupu oba benkyukakyuka nze bampagira kubanga bakimanyi nzibayo bubbi ssente nga yeerabire nti ssente zino bw'agenda aziwaawanya ati ezandikoze enguudo ezandizimbye amalwaliro ezanditadde eddagala mu malwaliro zonna bafundikira baziridde olwo munnansi n'afundikira ng'afuuse emponga byoya nga tena kyafunyeemu mu musolo gwawa kyokka mu mbeera y'emu omukyala amayiddwa nga Mariamu Wangadya ono nga yakulira akakiiko akalira eddembe ly'obuntu ampuliriza ono naye akiguddeko abasajja baavayo ne baleeta bwino ku mukyalo ono
oba oliawo njagala ojjukire nti omukyalo ono yavaayo n'agamba mu bigambo bye bitonotono nti abannuupu abo bagamba mbu baabawamba mbu bababuzaawo ono agamba bangi tebaliiyo era ye agamba okusinziira ku nsonga ze mbu tebabamanyi mbu era bagenda ne mu maka gye bagamba nti abantu bano gye babajja ng'amaka babagamba tetubamanyi abo tetubamanyi era mbu bangi nnyo beggaliranga mu nju ne bagaana okwogera n'amukyalo ono akulira akakiiko akalira eddembe ly'obuntu kakati n'olunaku olwaleero njagala nkuwe bwino omuzito waliwo omusajja amanyi omukyalo ono mbu amumanyi kuva mabega era ebigambo byamumanyiko bye njagala tuwulirize ffembi nga tuli ffenna oba oliawo byandibanga bituufu bwanga naawe wabiwulirako oba si bituufu tewali amanyi naye ng'ekikulu abasajja nagamba nti ebigambo nga bino byeboogera si bya AKTV Media Uganda si bya AK Master wabula ebigambo bino bivunanyizibwa ku feesi y'omuntu oyo gw'olabira ddala abayogedde ebigambo bino wadde ffe tubireeta ne tubikutuusaako osobole okubeera nga obitegeera Ssaabasajja Kabaka wange aleka mbikulekeremu aisane out for now tukwatagane mwaka w'enkya bye bye. Oyo omukyala mukesi eso bali basavingamu eso ng'akoleramu eso be batandika ese ya Museveni abo bola Joyce Nabosa Sebogwawo abantu batyo byogera naye tutayogere ku bino ebintu bana abantu bagenda sigala nga balowooza tuli basiru okitegeera Nabosa Sebogwawo kajja bakawa mission ana bakawa obutwa kagenda kawa Ssaabasajja Kabaka obutwa nga ne bu government ya Bungereza ekola ki ekimanyi batega gundi obutwa batega Muteesa obutwa okitegeera bamala wa Muteesa obutwa batandika ofulumya ebibozi Muteesa abadde anywa omwenga abadde frustrated simanya biki omwenga afudde mwenge nga bamaze omuwa obutwa kati bivaayo wano juzi mu Muteesa bamuwa obutwa bali bamuwa obutwa nga batya n'omukolako batya n'okukola ki okugezesa ku mubiri gwe okulaba ki ekimusse nga bakwekereza okitegeera Nabosa Sebogwawo kajja bakawa mission bazigira Kabaka omukyala goloza lwaki gundi ali related ku koyo Nabosa Sebogwawo Nabagereka ali related ku Nabosa Sebogwawo bazigira Kabaka oyo omukyala mbu bamulabira Nabosa Sebogwawo n'abalala abali mu kakuuni ako akakuuni k'abagundi kabali b'enkwe mu Buganda abazze balya mu Buganda olukwe bakwata gundi bamufunira omukyala Kabaka byo betulaba ssaawa zino omukyala ali mu bibye omusajja ali eri apooca okitegeera n'abo abataka bennyini abamu mu begendereze bennyini baba recruiting nga buli recruitinzi wabula si kusiima kwa Ssaabasajja abamu era abamu abali mu kusiima kwa Ssaabasajja oba mu kulondebwa kwa Ssaabasajja Kabaka abasinga bonna bali batta beo bagundi ono bossa gwe bawo obutwa manya goba kwa masasi n'abalala bajja babattawe bati abakola ki abali defiant okitegeera ebigambo bino bituuka eri omuntu yenna ng'ebizibu byakukwatira mu manvu ng'ogezezzaako buli wamu okubyetakkuluzaako wabula n'okwotakwota mu gaabwanda omulongo wa Swanga mu Luutanso zaakusabye okkalire kubanga Zebbulembe okukunaazaako amaziga ng'oyota ku byoto bye kafuumuula bibamba gwe wenna ng'ogobye ku mpapula ezifuluma eggwanga nga byagaana koba ebweru wa Uganda ng'obutuuze bugaanye amaka gakulemye emirimu gitabuse bizinensi ekunyiye omulongo wa Swai mutuufu okukuwonya embeera ya mbulabutuulo ng'agenda kukumira ku byoto kuba ku ssimu nooti 752228 nooti 910 awo mube butoola n'omuluutansozi olwo yalambulula ebikutte entimba n'emigadde wanaakuwunzikira nga weeyagala ng'ebiiri gye ebitannaba kugwa kyankooto.